Olwekyo tuteekeddwa kukaayana naye kubeera nokubiri tutuule nabasuubiza Komo Chala Elizabeth abadde omukulembeze yategeera nti obukulembeze kitegeeza buvunaanyizibwa. Abadde omukulembeze eyategeera nti bw'obeera mu bukulembeze kikwetaagisa okutuukiriza emirimu egyo egigendera ku kifo ekyo ky'oba olimu. Kabaka oba Nnaabakyala wa Bungereza y'abeera omutwe gw'ensi gye tumanyi nga Bungereza. Ensi eyo erimu amawanga erya England, Scotland, Wales ne Northern Ireland. Kabaka oba Nnaabakyala wa Bungereza era y'abeera omutwe gw'amawanga agamulaba ng'omukulembeze waago ow'oku ntikko. Mu mawanga ago mulimu Canada, Australia, Jamaica n'amalala. Kyokka era Kabaka wa Bungereza oba Nnaabakyala wa Bungereza y'abeera omutwe gw'amawanga agali mu luso olumu ne Bungereza. Era ago ge mawanga agaaliko amatwale ga Bungereza nga ne Uganda mwogitwalidde. Mu Lungereza bagayita Commonwealth. Naye ennaku zino waliwo n'amawanga agataali matwale ga Bungereza agayingizibwa mu Commonwealth nga Rwanda wano baliraanwa baffe ne Mozambique n'amalala. Kabaka oba Nnaabakyala wa Bungereza gwe mutwe gw'olulyo omuva Kabaka oba Nnaabakyala wa Bungereza. Bwe tutyo tuyinza okugamba nti Nnaabakyala wa Bungereza ke kabonero k'ennono n'obulombolombo bw'Abangereza. Nnaabakyala Elizabeth yategeera nnyo obuvunaanyizibwa obugendera mu kifo ky'abaddemu era afubye nnyo okubutuukiriza. Obukulembeze kitegeeza kutema mpenda, kuvuunuka ebisoomoozo bye tusanga mu buvunaanyizibwa obujjira ku bifo mwe tubeera. Obukulembeze kitegeeza kwewaayo awatali kwerowoozaako, awatali kukulembeza gwe ebyo by'oyagala ng'omukulembeze. Nze ndowooza nti bino byonna Nnaabakyala Elizabeth II abituukiriza mu myaka 7 gy'abadde Nnaabakyala wa Bungereza. Tusaasira aboolyo Nnaabakyala mwava wamu n'abantu ba Bungereza bonna n'abo abamwinako akakwate naddala mu nsi gye bamutwala nga ye mutwe w'ensi zaabwe. The news of the demise of Queen Elizabeth II has spread all over the world, including here in the Kingdom of Buganda and of course in Uganda. Queen Elizabeth has been a leader who clearly appreciated that leadership means responsibility. I think Queen Elizabeth has been a kind of leader who clearly understood that leadership implies carrying out such duties, that being in a position like the one she has been occupying entails. She has been the head of state of Great Britain and Northern Ireland.
head of the Commonwealth, and head of the British. She can therefore be talked about as being the symbol of the heritage of Great Britain. In all these roles, Queen Elizabeth clearly knew her responsibilities and duties. She very well knew that leadership is about finding solutions to challenges. She knew that leadership implies making sacrifices. In her 70-year reign as monarch, as head of Great Britain and the Commonwealth, she has carried out her public responsibilities with courage and dignity. We extend our condolences to the British royal family, the people of Great Britain, and members of the Commonwealth. And we wish King Charles III a bountiful reign. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.